wiiki eno weewunzikidde nga DNA yaggwa naye ng'ate waliwo abalala abakyajja eteggwanga results tetanaba kujja naye yasooka yakola baatandika okuggyako abaana omusaayi okugenda okukebera DNA baatandika process eyo eyokebera abaana naye era nga kati n'abakyajja babakkiriza definitely kubanga waliwo n'abalala nalabimisa balamu agamba nti baakeyongerayo abala 5 255 abasooka okubeera nti bamanyikiddwa senamba ekeyingidde 3 ey'abaana abo abakyakeberebwa balenewe kojjaka gatusooka obuze ku bantu abalabi baffe mwenna mbalamusizza mwenna abali ku Kimbowa update bagita Kimbowa update ekuba abantu bakwagala bantu kati bamugoberera wabeera ebitambula kati era kakati n'abalala abantu babuulire nti byolaba wano byebirine ku mukutu ogumanyiddwa nga Kojjaka Gato exclusive ojja kuba ng'ofuna ku Kimbowa updates ojja kufunira ddala bwino ataliiko lusennyente oba lufufugge wadde enfuufu abo gamba otaliiko nfuufu balowooza nti oli ku mawulire g'abali naye olufufugge okutaliiko wadde kanyale kale ng'oli ku Kimbowa updates ne ku Kojjaka Gato exclusive mbalamusizza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala engeri gye musubscribinga mwami Kimbowa era agamba nti awo afazaaliko ananywa kututa otokubye nnyo edewe kojja tutandikirawo nalabye omu ku bakadde ba Kafeero yagambye nti jjajja wa Naŋŋanga yazaala Kafeero naye yabadde yeeyogerako nti yagambye nti jjajja wani jjajja wa Naŋŋanga ba Luganda n'omuntu azaala Naŋŋanga era mu kubigambo yabadde ku channel ya Farouk mukwano gwaffe tukola naye mu bigambo binagamba nti yeye yateekako olumbe yakulemberamu enteekateeka z'olumbe lwa Kafeero era nti n'olumbe lwakola ki lwayabizibwa era n'alumiriza nnyo nti abaana ba Kafeero mbeewuunyiza nnyo ffe tetulina netimu kye twatwala wadde akagato wadde ekkanzu naye abaana bafuuse ekigambo ekirala abaana si kye balwanirira abaana baagala kumanya oba bazaalibwa Kafeero tebaagala bintu bya Kafeero wawuliddemu omwana agamba nti twagala bintu byaffe byo bikyaliwo oba weebiriwo batebiriwo abaana bakugamba nti ffe twagala kumanya our roots kyekyokka ate kyakubiri jjajja wa Kafeero kyayogedde era naye mwewuunya bwe kiba nga ne bajjajja b'ebika ebirala bwe bakola ebika bijja kusaanawo n'oyabya olumbe nga tebakuŋŋaanyizza baana ba mufu mu nteekateeka y'olumbe basooka kuŋŋaanya buli kintu k'omufu si akantu nga mugenda okutambuza olumbe gye mweyongera bano kuba olyo sena tugamba nti jjajja bajja batya okukusaba nti baabya olumbe lw'omugenzi Kafeero n'otama mubuuza nti yalina abaana bameka oba abaana ba Kafeero baali tebategeerekeka ekyo si kyekikulu kati mu kutategeerekeka gwe jjajja wobuuliza nti be baluwa abali abaana bamwanjulirako ndowooza be baali bamanyi baani ate kati jjajja bw'obanga oli jjajja gwe olina okubamanya olina okulaba nti bonna wawera we jjajja kakati okiraba nti kati babaleeta abaana naye ddala ddala omuntu nga gwe oli omu ku bajjajja b'ekika oba bajjajja b'omugenzi n'otasobola kuleeta kuba bw'obanga tonnamanya baana mulumbe obuuza nti bannamwandu baluwa buli namwandu n'abaana bo weebali bwe baba nga baafa nakyo tukimanye bwe baba bweru nakyo tukimanye ogwo mulimu gukolebwa jjajja oba akulembeddemu omuntu omusumisi abuuza nti tugenda kwabya olumbe kuba olumbe tebalwabya bwabya bati balwabya ku baana kati gwe walwabya kwani ng'abaana batandise bakebera kati abantu abamu andi ekikulu nti babatuuma amannya gaffe nga si baawano nga si be baffe nakyakikoonyeeko agamba nti omukyala bisirikirwa mbwagenda agamba nti Kafeero Munyarwanda nze ekyo si kye tuliko inshu asooka atumalira eri ey'okwabya baayabya bate olumbe nga tebakuŋŋaanyiza baana ba Kafeero baleme kumanya kwogera oli bye yayogera nga gwe tonnaba kumaliriza bya kikakyo ndowooza ayinza okuba nga kuba mu bigambo byagambye nti n'abaana kuba oli amubuuza nti naye abaana bamanyi ewuwo nti bamanyi ne tebajjaayo tebajjangako wange n'abaana tebamwewa kakati oba abaana ng'oli taata waabwe naganga jjajja waabwe naganga yeegaana taata waabwe kati ate bo balage wani bajja ate wa muganda wone yeegaana tukozesa amagezi mu bintu ebyo oleda oli azale ddala kitaabwe yabeegaana kati ate baganda bagundi bannaganga abaana banaasobola batya okukyala ewammwe ekyo kye tuba tutunuulira
Bisirikirwa bijja wanti Kafeero Munyalwanko talina gye we yakijja takyogerangako mbunanganga we yamwegaana deni yebiso nagamba nanganga yagamba Kafeero nti nze maama we nayagalako mwagale taata we yali Munyarwanda ng'atema bikajjo Kawolo Bisirikirwa si yakyogera naye kati abatema obuntu buno mu TikTok baatemako kali ne bagamba nti nagamba kino ne bagatta ne baluupinga yagamba ne gundi nzirina amaloboozi ngalina yagamba Kafeero nti gwe toli mwana wange nti kitaawe yali atema bikajjo yali Munyarwanda yali atema bikajjo Kawolo nanganga afuna mama Kafeero ng'ayita obutola Kafeero nze simanyi kubanga nze naganga namutandika omulaba mu 1983 we namulabira Kafeero wamulaba dda Kafeero namulaba ate waggulu ko 89 wasooka nanganga kitaawe gwe nasooka okulaba naye yali mu entertainment ate yali gwolooza nti abantu benda bibonna bali mu entertainment naawe mwoli si bwe ngambye ne mbali ndowooza nti yentegeerayo wobadde nombalega nti mulayini mwotambulidde ebulamu bwo nzaaliddwa Kampala sajja kulonda tebakweta mu baasi bino bye baleeta nti baasi zazze bwe bamaze okulonda nga wali zibazzaayo si bwendi ng'ozaalibwa wano nzaalibwa mu kibuga wano nanganga yali atunga ngoye yali mutunzi wa kyalaani ng'atungira awo ku Luumu Street edda ng'ekyayitibwa Bokasa Street mu kizimbe ekyo kirimu Temiseewo Mpoza weeri ndabawo waliwo edduuka baliitanga Nicosia Fashions mwe yali atungira nga ye yali sole distributor wa Kaunda Suits mu Uganda People's Congress UPC kati nga mukyala wa azaala Kafeero aliwa saamulabako ngenda okutandika okuwulira Kafeero nga ngamba kimu nti naye munayo manyi nze sirina maama wange yafa ng'ayimba ennyimba nga buli lurimba lwayimba agamba nti kyankola bimaama okubanga yafa we namanyira nti Kafeero yali maama we yafa bwe tuba tugenda mu maaso mu 1989 yantwala awo wanaganga ekibuye okuliraana prayer palace awo opposite nayo nga tebanazimbawo nga mukwano gwe ate nga nanganga yamwegaana yali akutwalayo ewaani goloza yamwegaana biseera ki omanyi gwe si gwe omanyi ebiseera bwe yamwegaanira nze mbimanyi yeegaana Kafeero mu biseera omwana wa Kafeero we yasikirira mwanyina wa Nanganga omwana wa Kafeero omuwala asikira sengaawe asikira omwana wa Nanganga omulala asikira mwanyina asikira mwanyina wa Nanganga aba asikirira sengaawe omwana aba tasikidde sengaawe abasikira jjajjaawe kuba oyo yali senga wa Kafeero koze yali senga wa Kafeero kati nga yagamba Kafeero nti bwe mbanga nfudde woolowooza we bali kuziika wonziikanga nti Kafeero walowooza ye walizikibwa naye Nanganga bamuteekanga kibi nti nabadde simanyi nti totegeera gwe gwenkola naawe tuli ku sengaawe senga yagamba nti we bali kuziika nange wonteekanga sengaawe oyo bamuyitanga Nagawa ojja kufuna version era eza bamu ku bantu baba Kafeero ngera obakubuulira ku kintu ekyo bonaba okinoonyaako yali abeera mu bitundu byawe yali mu mukono awo kati kwata olw'ebugerere ndulaba genda nga tonnatuuka ttaka jjunge bayitawo Nakabago manyiwo yali abeera n'olwaliro kati gwe kyoba okola n'olwaliro ne boogenda ng'obuuza nti wamma wano gundi Nagawa yali abeerawa Nakabago yewasula Namboozi abeera nakukyalo Nakabago kakati ekyo nkikubuulidde kubanza kyebagamba abantu nze soogera nti nawulira toogera kusanyusa kakyova alaba nti bwe mba njogera buli kyenjogera nkulagirira kati bwe bamala gundi bwafa omukyala Nagawa n'aziikwa Kafeero akola buli ekyetaagisa asitula n'omulambo agutwala baziike eri gye yagamba we bamuziika mukyala egundi Masaaba baziika ki sengaawe biggwa olwo alaamye nti omwana wa Kafeero gwe baatuuma Nagawa yansikiranga Nagawa yaliwayo nalina obuviiri obugira oyo siteera kakati omwana wa Kafeero Nagawa nja mukulaga diramu ngenda kumukulaga wano ekitegeeza Kafeero wali we yaziikibwa waliwo ne sengaawe taliiwo Naganga wamala okwegaana Kafeero yajja n'aziikula mwanyina
n'amutwala ate n'amutwala wa n'amutwala ku kijje ekyali ekyabannanganga n'akyusa eddaame ly'omugenzi kati ebyokufuna byebireeta ki era nkugamba nti buli kyolaba mu gundi y'okuziikula Kafeero kati byanfuna temulimu nnyo kutereeza era gye binakira anti kakati weebuuze ate otereeza layini kinga ggwe mwabagamba ndi mmwe mutereeza nga mmwe mwegaana oli kale nta bwe yava wannanganga okwegaana Kafeero eva ku kubeera ndi Naganga afuna omukazi nga musiraamu Kafeero akiyingiramuwa omwana gwazaala anti kakati omukazi bw'afuna omusiraamu omukazi agamba Naganga nti nze nno okukuwasa fooko ng'osiramuse Naganga asiramuka bamutayirira baleeta najjambiya ejjambiya ngekaaba omutayirizi ng'ava ku muzikiti kizo wabula yali mukulu bulungi nyama ebe kaluba ebe esibye nga bamala okutayira ng'ayita Kafeero nti omanyi njagala osiramuke kulwokuba naye asiramuse Pawulo n'agamba nti awo lwaki yagamba ku baana be abalala ate Pawulo gwe yali alina onoonya yekka kati awo nze nnange kati nze ombuuliza bwereere anti gwe oli wakinyiwa Pawulo nze nali wakinyi ki naye nali sirina buvunaanyizibwa ku famire ya Naganga nolwekyo awo nali siyingirayo nti wandinoonyezaamu abalala Pawulo n'agamba nti nze gwolaba maama yanzaala manyi nti ndi muki mukatuliki nzaaliddwa mu bukatuliki erinnya nalifuna mu bukatuliki konfirmansiyo biki byonna byonna nembimala Paul Job Kafeero kaleseegeza entabwawe eva we baawukanira namukyawa ekyo nekyeta Naganga ogenda okusigulayo amagumba ga mwanyi n'agajeyo yamukyawa yagamba nti yamuzaala okukatamwagala yagaana ki anti y'omu ku basajja ndowooza mu Kampala abaali basinga obusungu abalina olusunguyira etegeeza byonna bye tulaba birimu omuvuyo gwa Naganga kati bigenda maaso mwe mulowooza nti n'ebyo ebintu bitandiselwa abaana abo nze mbadde mayi baana bwe yamala nga ate Kafeero bw'amala okuyitimuka ennyo ate nadda nti nze muzaala olwayagala ebintu era bwe Kafeero lwafa wayitawo ebbanga tono nnyo najja mumpe ebisumuzo bya loole eyo ey'ebyuma n'ebyuma ebyo era yabitwala ebya Kafeero n'abitwala tebyasigala mu bandi ya Kafeero ate yagamba nti sinze nzaala Kafeero ate nga namwe mwali mumanyi nti ye taata we nemumuleka natwala nze saaliko nga baali babitwala kuba nali olwo nze nkolera walala ate naye nkubuulira kyaliwo yali agenzeko ne ku maka g'erweza abatuuze be bamugobayo entyaji ng'olwo asusse balaba atandise okola gye nadduka n'ebigere ne bikoona ku nkoona ono omuzayi kwe kuvaayo awolereza Naganga aguza ku mukazi kakati ate abaami mutandikirawo ate okudda ku mukazi w'omufu okumwogerera mukazi w'omufu bwe bamwogerera ebibi bwe bityo nga bwe yali amulukira ddiiru zonna yafunamu ssente nga temwavangayo mwe temwamulaba mugamba nti mutupangire kino na kino jjajjawo Kafeero kyeyebaza kyokka kubisirikirwa mbukukuuma kyapa kya ate ekyapa kye yakuuma era kukifuna ettaka lyonna ssente zaava mu bisirikirwa ge boogerako obubi bisirikirwa yaleeta ddiiru eya MTN nga yakola proposals n'aleeta ddiiru eya Nairo nga yakola proposals kyali kiyivu yali muyivu kuba yali asoma senior fo by then wetwamufunira gundi n'amuweerera paka ku campus bisirikirwa ye musawo oba oliyo omusawo omusawo mulala musawo mulala kati n'aleeta ddiiru ekyasinze okuba kyendowooza nti yekyasinze yatuleetera obukadde 65 obw'emyaka gwa 1926 n'aleeta obukadde 65 ng'atunze alubamu gye bayita Dipo Naziggala 26 Kafeero naye n'atalyako wadde omutwalo zaalagawa anti yazireetera Kafeero kuba zaali zize alubamu yali yiye kati oyo gwe bagamba ye mubi yabadde aleeta ezo zonna ddiiru n'okugamba nti yali Kafeero yamanyira ebizibu ebiri awaka naki yali yagala dda n'ogoba abakazi n'agamba nti nze nja kugira nga mbalabirira abaana omukazi gundi bisirikirwa nga yagamba nti gwogobadde olina kuvenza mu kifo ky'obagobaganya kuba mabuleyambe nze wakiri nja bakolanga ki nja balabirira jjajjawo Kafeero agambye nti bisirikirwa oyo singa nti afiira awo ekyapa kyaffe ekyo anaakikwatako anaamanya nti lino ttaka lya Kafeero amagumba taagakasuka eri
nti ekyapa bisirikirwa kyagamba kyalina bisirikirwa bwaba kakati oyo jjajjaawe ayogera alina okumanya ekintu kimu nti bisirikirwa nga ekyapa bisirikirwa teyakiremera lwa bubi era takiremeranga yakwata ekyapa n'abagamba nti bannaye nga wayise emyaka 16 nga n'abo aboogera tebamanyi kama kyo weewunyiza abantu ba Uganda bisibabadde n'ekyapa ekyo nga teni amanyi okumala emyaka 16 nga tewali amanyi naye bisirikirwa yajja n'agamba nti nina ekyapa kino naye bakimpa nti abaana ba Kafeero bwe bali kati Kafeero nga yamugamba nti abaana bange abali babaliwo oli basalirako ojjangako eka 5 ezisigaddewo oziwanga abaana bange abali babaliwo nga boli bootegeeragana nabo. Kafeero yagala bisirikirwa ku level bwetyo ate bw'abanga kati gwe mukyala wo nze mba mukwagalira nze n'omweyagalira ate ng'egyalina abakyala bangi bangaani naani abakyala baali bayawukana abamu bazaalangamu abaana naye nti waliwo ne bwe muba abangi olaba oli n'abaana be ng'alinamu gwasinga okwagala golooza lwaki Swazi w'amaanyi nnyo mu baana ba Kafeero yabeera nnyo nekitaawe yali amwagala ng'omuntu kati agamaanyi tolina bw'oyinza gajja mu mwana ga butonde kati ensonga neya DNA fena tukkiriza nze nzikiriza nti eyinza kale okumalawo emigozoobano giriwo nze bwe nzikiriza naye muzeeyi agambye nti ate mwaleese mitawaana mirala eryaki ozikula otyamu omuntu ne mumuggyako kati ebitundu bye tebikyawera ebimu anti ekyo nakyogererawo nga tebannabagana kuziikula nti omuntu aba tawera era ebyo ebizibu biba bijja kujja mu famire nakibagamba bajja kwekwasa kirala nti abantu tebatandika okufa ne mwewaayiza temwewayiriza ekyo nakyogera kati akyalina gumba lyankizi nakyogera tuli mu kyaki bamugyeko egumba lyenkizi bamugyeko kana akantu buli omuntu omufu yenna k'omuggyako konna nga bamuziika nako ebizibu ebiddirira mu baali mu kintu ekyo era kinabagamba nti you will suffer the consequences nakibagamba naye akinoganyiza ate aleese n'akala nti ate ye akuze kutuuka awo talabanga mufugo bajje mu ntaana tugeze oba kukyusa malaalo ate bamuza mu ntaana yeemu ekyo nakyo tekiriiyo ekyo nakyo nakibagamba nti nakyo mugenda kusanga obuzibu kati mugenda kukola ki nga mumugye mu ntaana munaakuŋŋaanya abantu nti mujje tugenda kuziika awalala oba ekyo nakyogera olw'okuba abantu emikutu gino gisingako batategeera bambuukira ne boogera biki naye nze nkugamba kino nga mmanyi kyenjogera ebizibu ebigenda okuva mu kubeera nti Kafeero bwe bamuziikula bamuggyako amagumba buli katundu ke bajjako nga tebajja kukazzaako n'okubeera nti ate mwamugja mu ntaana yeemu ate gye mwamuzzaamu ebizibu mazima ga Katonda mu ggulu nkubuulirira wano ebigenda okujjaawo n'abaakirimu ogenda kutegeera tugenda kulaba ku bantu ba famire ya Kafeero nga bayita Tembo ate bayinza okuba kubanga bayinza n'okuba nga abaakirimu bonna tekuli wa famire ye kubanga kati omuvubuka ate n'eryo erinnya si yennende yenninda nalyo lyankima baalinga balituuma Nninda kati ono ye n'alikyusa n'alituuma Nnende naye nga liri Nninda yagambye nti oyo Nninda wa Naleero Nnende oba Nninda nga bwe yeeyita yagambye nti bisirikirwa yali yayawukana dda ne Kafeero yafiira mu baale bayawukana dda ani yali mu ddwaliro ng'ajjanjaba Kafeero omanyi tategeera oyo gaayi gwe mbuulire ani yali yajjanjaba olinayo mukyala wa Kafeero yenna yali mu ddwaliro ate nze naliwo ebiseera ebyo anti kakati nze kyenkugamba nze yaliwo bisirikirwa ye yabeerangawo ku ddwaliro nga bw'avaawo okwo nga misaaki yali awo oba John Sagawo kati oyo kati yaliwo Nninda lwaki teyajja kale obanga gundi abo Banninda simanyi Naganga ye taata we nga bwe yali agamba lwaki teyali sindika omu ku baganda ba Kafeero ndigenda ojjanjabe muganda we oba muka Naganga yandize najjanjaba Kafeero kuba yali mwana we kati abijjawo gambo baali bayawukana dda omuntu kakati yasobola atya okumugamba nti n'ekyapa kino kitwalo kitereke nga baali bayawukana kwamba abantu bamu twogera ebintu si lwakuba nti tubugumye ate okubuguma okwo kujja kuleeta ebizibu aleetera famire okutuuka mu bizibu ebisinga awo nje nga zze bali kubanga mu buli ngeri kiyinza n'okuzuulika nga nga si wa famire oba oyagala okulaba ate emisinde bwe gitta abantu bagambe Naganga nti naawe oyo gundi tukebere ne famire ya Naganga obanga ddala ezaala Kafeero olabe bw'atadduke n'agwa mu mmotoka
tugenda kwa abantu gabayisole ebisiko mwe musaaga kati Ninda Naganga n'abalala omulamwa gwawe kutereza family ya Kafeero kujibanga kugitereza bandi badde bamwegaana kuba kutereza oba bo boyagala kutereza oyo omuvubuka alokopya ambuulire oba bali bazika Kafeero yajje Ninda era mbuulire bonna ne Naganga tebajja kakati abo batereza ki basinga kwagala ki byanfuna nkugamba kino ewanaganga omanyiyo bangambi wano opposite prayer palace ekibwi omwana wammwe nga afudde ne bamuteeka ku kalenda Emakindi wokasuka n'ejjinja nerituuka bajjayo balina obusungu ne ku mulamu nga bagwinako busungu ki gwolowooza nti abantu abatondwa mu nsi batunda Adamu ne Eva nga baddiini ki Katonda yamanyi be yabatonda kakati naye si be bazaala abantu abali ku nsi be babazaala kati abantu bazaala babakyawa kubanga ono yagenda mu Busiraamu oli mu Katoliki oli mu Buhindu ono mu Buddhism ono mu ki kana akalala akasajja akeeru nnyo akafaana Kafeero oyo mugerwa ye mugerwa kate yagambye mbu obucupa n'eddagala libasiŋŋaanye mu magumba g'omugenzi nti bisirikwa yabuteekamu tannakyogerako nkakulaga akatambi nange ate nina akatambi ngagamba nti nze simanyi kuba saaliwo musajja gwe bakola ki anti yakyogedde akatambi ke nange agamba nti mu kuzinga omwana yamubuuza nti okuzinga kwalekutako ebyo ebintu leka babiteekeramu mu kuzinga omufu kusaawayo ogenda okuziika n'agamba nti babisirikirwawo be baaliyo mu kuzinga kati naawe njagala kugamba be bali mu kuzinga era nga babisirikirwa ye gwakootingamu anti kaakati nze nange wenjagala nkugambire kino manyi nze siri kuba walaalaala nga mmwe wammwe mu famire yammwe abakazi be bazinga omulambo omukazi tazinga naye bwabanga namwandu asobola okubeera waawo mu ddiiro nga bazinga bbaawo kakati gwe wali okirabyeko abantu bayinza okuleka omuntu ateeka ebintu ku mulambo nga bazinga omanyi abantu abaliwo nga bazinga Kafeero nankamwa koogera nali nzizeko abafa bataka wansi abata naye gwe olowooza nti Kafeero mu kumuzinga Kafeero wali omuyita muntu wa bulijjo olaba abantu abagende na mugongo be baali we baali bazingira Kafeero era buli kwekyo ng'oli bwajja bw'atendekamu kino nga bamutunuulidde kankubuuze kojja nze kenyini nzinzeko ku bafu era ensinga zonna nzimanyi akakoma akabaasa akakimbuluza omufu musiraamu gondooza gwe siyambazanga ku ssanda naye bano abalala mmanyi enzinga era mbali kizibu nnyo kiba kizibu nnyo okuteeka akantu konna ku mulambo ng'omuzinga kuba tomubeerako wekka kati n'ekyokubiri nga walabyeko ku bifaananyi nga batema entaana nalabire nga bayasa walaba nga bamugjeeyo Kafeero awo tebatulagaawo kakati abantu olowooza kyandibadde kizibu nnyo omuntu okugamba nti mulabye lino lyeddagala lye baateekako ebifaananyi ne bitambula kati ekibozibozi kyeddagala kyavaawo anti nyini kyojja omanye ekyo bw'oba ogamba nti manye emmotoka driving permit yekola ki yekuwolereza bw'oba ogamba nti bateekamu eddagala notukakasa nti waaliyo eddagala ffe tujja kugamba nti teryaliyo era twafunye debate egamba nti abantu ebavaayo emagomba bafamire baddayo ne basonseka eddagala ate era ekyo nakyo kiba kya butategeera akyogedde oyinza okugoloza entaana ogiyise nanka sideboard nti oteekayo omukono bwoti n'okwata ku mufu n'owenjula bwoti nti simanyi basanga mu ndongo ate neetamogoka tukozesa amagezi bannange kubanga eri gye banyonyoddemu mbwe erimu lyali mu ndongo eddala lyali mu magulu wano eddala lyali mu nsawo za mpale ez'omufu amaze emyaka 19 nga ziri mu nsawo ya mpale bannange ebyo nawudde gundi yabinyonyola nnyo ono omusajja omukulu awo olugambo nze oyo saagala kumwogerako kubanga oli bw'ayogera mbu lyabadde mu nsawo za mpale ng'omufu amaze emyaka 19 mu ttaka naye ate embuzi yabadde mu nsawo ya mpale gye baatunga mu ki mbubucupa buli awo bakyuteksi empale bagitunga mu ki omwabadde mu nsawo nga mukyalimu obucupa kotoni yatavunda ate endongo nga buli mu ndongo endongo singa emala emyaka eba 3 mu ttaka ki ekiddako guli muti esigala ekyali ndongo kati ate ogamba otya nti buno bwali mu ndongo ng'eba emaze okumulunga nga buli wali ekyokubiri ogamba otya nti bwe baaziika entaana basangako nga bagimenye
bibadde birowoozo by'abantu anti kati ebirowoozo buli muntu aba n'oli alina ebirowoozo byendi bikwanimu obucupa bwe buti kati abujjeyo abulaga ensi tutongoze gaaye oli agamba nti bisiriko yabiteekako tumutongoze nti amanyi bwino nti alina bwino manyi abantu abamu banoonya relevance abamu banoonya kufuna kyano yaabwe kutambula awamu banoonya okuba ndi bakyazibwa ku mikutu egy'enjawulo kati oyo bukyatandika kulegesa tolaba ndi bamukyaza ku mikutu mingi naye ebigambo ebimuvaamu tebikalinga ene water tebizitowa mbuga bisirikwa be baaliwawo nga bazinga kyetwebuuze gundi Kafeero bamuteeka mu nyumba ye nga bamuzinga ngamba Kafeero bamuleeta ne bamusa mu nyumba ye okumujja mu ddwaliro bamuteeka kuki kalenda kati ku kalenda awo bisirikwa bwe yajja n'amuteera mwamujja kalenda nga mumaze omuzinga fino service yali ekola ku bintu ebyo fino service eteekamu obucupa nze nina ebintu bye saagala kumalirako budde ebintu bya Kafeero nabadde saagala byogerako ekitegeeza buno obucupa naye tuli mu firimu jjasi enjogerere nze ndabanga kakati oyo bavijja abalungi aboogera kubanga obucupa badde nze njagala kyesaagala tudisikasinga ebintu ebyo kubanga bikyali ku muntu nga bakyanoonya mazima ku kyokubeera nti bali baana bakafeero anti bye tukola bino biringa ebimu ebituyambako okuzibula obwongo anti kakati abantu abamu kati ekyobucupa nze okimbuusizza kati gwe weebuuze ayogera si mu kufiirwa si mu kuziika si mu kujjanjaba kati gwe amaanyi ogajjawo agagenda lwe banaaziikula ekitegeezako ojja kagato abantu abo bonna be tuyita nti famire ya Kafeero bonna bamwesamba ku ssaawa bamwesamba n'asigaza mikwano akina Mugerwa akina Nanganga bamwesamba n'asigaza mikwano kuba Kafeero yali wansi yali wa public bamwesamba n'asigaza mikwano kanali amanyi bagajjawo okujja okomentinga kati ffe kyobalaba emyaka kati okomentinga kati nga bakomentinga ffe kyensonga lwaki okuva lwe yafa ffe tusirise tetulina kyetwogera kati baagala bagamba nti bano batubbako sho oyo nenda alina mbu oyo yeyita bisirikirwa simanyi ye ebisirikirwa nayogera n'amanya nedda kati ye kyabaakola aleete gwalowooza ndi ebisirikirwa yagambye nti Kafeero bisirikirwa yali yamukyawadda kakati oyo yali luddawa saala ni birungi ne saala birungi tabeerangako muka Kafeero yogedde abakazi oba basatu era ayogere n'abakazi 10 mune saala birungi yamuyimbako ne mu luyimba tamuyimbangako mu bisirikirwa alemeko ewananyusi kati oyo ekimutta kuba ye tayogerwako ayagala kumanyika bumanyisi ate alina relevance anti kyayagala kumanyika kati kyobalaba buli mukutu agendayo kati anoonya ensi emumanyire bamumanyire awo ate nga oba alina byatunda anti nze nagamba nti alina kyatunda naye anaagenda okiggusa bw'ati nga ekiri oludda lwe bagamba nti lwabwe wa Kafeero n'akiwulira naye Anko Kagatto abantu bano bonna abaatuula wansi ne Minisita Balamu nga tumutwaliddemu ne bakadiologist si be bomulambo abakwasaganya emirambo idea leyo genda okuzikula omulambo gukuba wali ye gundi Honorable Balamu pressure yamusukako ey'abaana womanya gundi yali mukwano baali baagalana ne Kafeero Balamu ne Kafeero baali bamanyiganye nga bamanyiganye kati Balamu alina kyawulira mulinga mukwano gwe abaana be bakola ki n'ayagala bafune obwenkanya oba bafune eddayo ekituufu era kyensonga akikola ku muntu gwe yali amanyi kati way of implementation kakati ekyo naye kyebataamanya bwe bakola bintu ebyo bane bafuna cardiologist omu n'ayingira mu ntaana n'ajjako kasampo kayagala nate era n'ebyo bikolwanga kuliko Abaganda kuba abajjwa be bakola ekintu ekyo abamala ebibamba be batandika buli kimu omujjwa n'asimako enkumbi esooka ne basala enkoko bw'abanga gwe baziikula musajja basala enkoko empanga omusaayi ne bagamba omuzimu nti munaye tetuzze mu lutalo wabula tuzze kukola ki kutereeza mbeera period naye bakwata mulama nga bakukuba wali ojja kuwulira olinda abantu b'okubukunja bonna bavuddeyo basasamadde ku kitundu era kyekyo gwe sirika n'oyo byalejjamu ebyo mutwasangako nenanga bujja kukya Kafeero adde agambe nti ecupa waginsangabwa lwaki owayira mukazi wange bwoti secupa ya kitakisi mbobukipanga buli wali wano akali wano mangaliko mulambo yakuliko yekka kati ye ne mukuziika teyeja naki gwe n'ova gy'ovudde ng'ogenze kukebera bucupa bwe babuteeka gwe yavudde gy'ovudde ate aliwo na mukuziika
naye nze newunya bawuliriza nga nabo bakyaliko babiremeddeko ng'alinga agamba nti n'omufuya muliko funeral service twaliko mu biseera bya covid funeral service ng'ekwasaganya ebintu by'okuziika abafu abo olwo omukadde waffe yatufaako naye funeral service yatuyita naye tugamba temukkirizibwa kukwata ku mulambo obukosoba gwali gwa covid naye baatuyita ne bagamba muleete engoye oba bye mwagala oteeka ku ki tetwayingira omu oba babiri twayingira ffenna kale mumaze mufulume kitegeeza tewali kisobola kuba nga kyateekwa ku kafeero ng'oli yamuliko bwomu bw'ati anti tewaliiwo bwe bazingira mufu muntu n'abamulekawo bwomu ate era tewaliiwo bantu basobola kubeerawo nga bali kati ogambe nti basegawa bamisagi bano ba Geoffrey Rutaya baaliwo nga bateeka gundi kafeero mu keesi nga bo ne bagamba bisirwa teekayo saye mu mpale saye mu ndongo naye endongo yennyini bagireeta oli n'agireeta ng'agiwanise n'ogiwanika ati bagiwaayo ne butagwa n'ekireera kye neewuunyiza mbu endongo bagizizaayo nga bamuzika yabadde ekyali ndongo emyaka 19 kyenkugamba nti abo bantu bwe baba boogera ebintu boogera kufuna relevance nze kati nkugamba ku ekyo nagambye nti I don't want to discuss that nze nfunyeko omukisa okuziikula ku bafu naye bwengamba endongo ey'omuti bagizizaayo mbu bamaze yeba ya muti nti gwali muti eba ya plywood mbu bamaze omugira endongo eyo naye bagimuzizaako nze kati byesaagala kuwulira ate ekisinza okunnuma nti omuntu gwe mbadde nti ennyo ye yabadde alina ku mpewo bulungi nnyo bw'ati atudda nnyonnyola live stream ku stream main stream aliwa nina gwe nalabya omuntu oba ni yabadde live stream babeerako nga ngamba ku main stream babeerayo ku mativi eyo nga boogera ebigambo gwongambye ow'olugambo oyo omusajja omukulu yatudde nanyonyola bulungi nnyo kimu ku kimu ekyabaddeyo n'atandika kati ndi ku nnumba ennumba zazze n'akimala kati ndi mu ntaana era polisi netugamba tukolewe tuti kankuuza kana kasembayo abakyala abazaala abaana baano bali ludda mu nsonga gye bali abamu baafa abamu weebali naye nti abakyala abamu abategeera tebatera kubeera mu bintu byakuleka bwe balaba nga abandi badde babirungamya babirekeraniramu bulekanizi babyesamba walabyeko nga bagamba ebisirikirwa n'avaayo nayanukula oli ntalekikyo so n'abala basalawo buli omu asirikire gyali abatunuulira bwe twali tutandika emboozi newangambye nti abaana bano ekibatta si bya bugagga wala baagala kumanya abo bo baagala kumanya waabwe kati kyatandika ddi nti si bakafeero kyatandikira waabwe kabatandika bagamba mbu gundi swazi kiri kye nagambye nti ye yeematira kuba kitaawe yali amwagala yabagoba mu nju kati bo ne bagamba nti fe boogoba tetuli baana bawano kati ndowooza mu kubaddamu n'abaddamu bubi ne bagamba nti baagala bamale okumanya oba baawaka ku ngeri swazi gy'abayisaamu kyatandikira eyo kize kyescalatinga paka etutuuse olwaleero mbadde nebuuza abaana kitammwe yabalekawo mwenna nga weemuli abazadde era bangi nnyo kitaabwe babalekawo naye era oluvannyuma bwe bazuulibwa nti sibaawo babajjawo ebibuuzo bendandika kati yaani omunene yagambye nti bwe banakola abaana nga abaana bana wali yagambye nti bwe bakola deni nga abaana bana bakafere omuntu ale luzira si kye yagambye nti bwe baba abaana bana bokka koze yasooka yalaga bana bokka nanti eyo bagikola teri recognized kubanga teyakolebwa mu laboratory ya gavumenti ate bakola ku sample za mugenzi kati gavumenti bazikolako samples bwoba wajja kugundize ku musaayi gwe gwaliyooko musaayi gwe madame bakola ku bano bonga mwabeyita abaana bakafeero ne babajja balonye ekintu ekiriko moni naye kakati ate nakyo tukiyinza okubanga bo baliko nga tulisuubira nti nabo be baana bebasampulingako nga nabo nga bafaanagana lwakubanga nabo taata waabwe omu naye nga si ye kafeero nakyo kisoboka nga nenga kikyabafaanaganya nga nabo taata waabwe y'omu naye nga ate si bakafeero nakyo kisoboka nga bwe kisoboka ogamba nti mukebereko kale ku muganda wa kafeero ne bazireetaliza singa tezirina mwana wezikwatagana nga naye bamugabawo bugabi nga mumuyita muganda akafeero kuba mubadde mulowooza kyovolaba nti nze njagala nnyo n'alegese nnyo baleete baganda ye n'omuganda we omulala babakebere ku naŋŋanga olabe embaga babakebere bukebezi bagundi ya kafeero obanga balina komoni gundi ekifaanagana ku kafeero olabe embaga naye kati mwe nga abalimi konja kafeero muyisibwa mutwe mulayo bubi bimutaasuubira nti biribaawo era kyensonga lwaki ebimu twabiri tubiganye
kati nga abalala bagamba nti andi babigaana kubanga basuubira mbu wali omanyi abantu balina emidomo kubanga eddagala eryo balabika be baaliteeka nayo tolaba baali bagaana kuziikula obudde obugenda eyo mwabulina ddala tugaana lwa buwangwa na nnono zaffe obuwangwa kyebugamba kyemugoberera omukyalo omuzungu aliwa gyali ewaabwe bino ebigenda maaso abiwulira ne bw'aba abiwulira ne bw'aba abiraba talina kyajja kukola kubanga ye buno si buwangwa bwe ebyo byakoma ate binagenda maaso nga yali amwagala ye yafa anti nzijukirako awo yatwalako abaana oba yali Dube ne Simon nasooka abatekinga over atutekondoza kati n'atuusa bwakomi naye wakoma okulabirira omuntu tebakukaka bali bakula manyi abaana ne baba bakuwadde bagamba bazanga emyaka 18 baddemu okwesalira batasobola okwesalirawo era kati olaba eneesalirawo gye beesalirawo kyekino kibali mu kukola nakomako nawandika nekatako gwe kali nako era katundibwa mu bookshops zonna the small gita n'abaana batuswaziza babaswaziza gwe naani fe baali bagala kafeero kale abafamira kafeero anti kati gwe kiveemu omanyi kifaanananga nti wali wampunyiridde we tubadde ng'ovaawo bwe baba baswaziza abo baveeko ofuna abatakuswaza beera n'ababo kati yanko kagato famire y'omugenzi Paul Job Kafeero neddamu okubeera ewamu bw'enaaba yakubeera eribeera bw'eriba si yakubeera kasita tekuliiko bantu bakijeno ne bakitwala mu famire bo bennyini bebakuno omuvuka omwaga wayabadde swazi oyo baddaani yagambye nti nze n'ebikomawo nga ndi wa Luganda sigenda kudda mu kukwatagana nabo anti kakati anti kyeŋŋamba kasita siffe batwaliddemu byavudde mu famire yaabwe ate n'ababiwomyemu omutwe agamba ndi ye muganda wa Kafeero nabali bagamba ndi bajjajja ba Kafeero nga tubalekera ebizibu byabwe kati ekijja kya Kafeero eyenangunga eyo gye bamuziika kuziikiddwako abantu abalala ate banaaziikako baani kyali kijja kye yakitandika yali ataddeko senga we bamuziikulayo kati Kafeero naaba nga yakitandise okuloosa kw'empuli okugenda maaso anti nze si nze ndoota singa nze mbadde ndoota nze gwewandibadde okibuuza kati baloota bintu byabwe kuba okuloota is human omuntu alina okuloota anti kati mukuloosa mbadde ensula naawe wandibadde omu ku baloosa kuba bali abaga nti mikwano gye sijja kugamba nti nze ndoota byendoota bwe mba mbiroose ndowooza obunyinza okuba nga nina enkola eyange ndowooza nti bw'olowooza ennyo ku muntu osobola omuloota its like somebody nadreaming nti nagenze eyitale kuba yabadde alowoozaayo oli yagambye nti yamuloose nga mugamba asapule yange kati nze sijja kwogera ku byakuloota kuba oli aloosa mutwe gwe ekyo saagala kyogerako nyumirwa nnyo okwogera kyeninako obukakafu so kati mukyala bisirikirwa eyika ze 5 omugenzi yali amuwadde alizifuna bisirikirwa si wa layisi ayimiridde kubeera Kafeero bukyafa kati si myaka 19 naye tasuulanga ku kisumuluzo akyama ku mafuta era ate tayombangako nti nga bagaseera ate tewali lunaku lwatanywanga kukeesa kutuuka mu budde bwe yamalanga ekyokubiri yazimba ddenju Kafeero yali amugambye azimbe okuliraana we bamuziika mu eke 5 nga bazisazeeko zibeeraawo we bamuziika atekaawo ekizimbe kye ennyumba naye kati yagamba nti takyayagala kuzimbayo kabeere gye yazimba ewa taata we Enyanama era gyabeera mumulabako mu ebyo ebintu is happy kati she is happy ekyapa kyalina kyekyeri gye bazika Kafeero takirina ekyapa yakireeta nakikwa abo aboogera tebamanyi bye boogera yakiwaayo dda yakibawa dda emyaka 16 bwe gyawera nakireeta nakikwa njagala swazo omuteekaawo ne Dube ne Nagawa ne Simon bwe banagamba nti gundi yalina ekyapa abantu boogera boogezi bintu bye batamanyi kati giri emyaka nga bwe giba yakiwa 16 sigaza emyaka nga 3 emeka kubanga yakamala emyaka 19 emyaka kati giweze 3 gigenda 9 bagenda ne baali baagala kumusalirako nga bwe babalagira naye ekyapa nga ate waliwo omwana omwemu yagenda nassaako kavieti nekibayamba ate era bonna ne bagenda ne bayongera leko caveat waleme kubaawo asobola kukola ki kutunda oba nota until nga waliwo okutuukibwako oba okikola nga waliwo kye tuyita minutes. Kafeero yafiira omwana w'omukulu yali yenkana nte mu baana abali abakulu kubali benkana mu size ki oyinza obutamanya nnyo myaka ne size ki nze balinga mu myaka 13 abaali basuumuseemu
13 ogigate ku 19 giyakamala mu ntaana emyaka nga 3 mu 2 baba yingira kubanga ebintu bino byogera biringa by'abantu bakulu nnyo balinga abamanye nnyo ebyafaayo anti kati nze kye nagambye nti abo byogera tebabimanyi kati waliwo omwana oyo kati ye kafeerani oyo Kirina yabadde ambadde gloves bamuzaala mu 2000 gy'emyaka gya 35 kati okuva mu 2000 giba 26 kati abo be baana nata okuzaala abo nga baswazi babazaala bamuzaala 2000 taata waafa 27 yafa oli wa myaka ya myaka 7 Sekafiri yafa 27 wa myaka 7 yafa wa myaka 7 gwaba yali asoma be bali abakulu abo be bakulu nga be bakulukulu bekuba kutandika kusoma yali nga mu P3 P2 yali mu P5 P4 ye P4 mwana myaka 7 aba mu P4 esatu gya nasale then n'emirala ena gino P4 mwabeera kati anyway ebintu byakafeero tugenda kubetunuuliza naffe maaso tulabe ekigenda amaaso naye kino kiwe ekyokuyiga ndowooza n'okuba n'okuleka ekiraamo kinsonga nkulu bulowooza nti abatalese biramu bonna bonna babadde bwe batyo is because nti abantu bafamire bwe baagala ennyo ebyenfuna ebizibu bijja bingi oba n'okukulaakulana omuweka mu famire nakyo kibi bwebanga nkafeero mwana waganga ate toyinza gamba ndi mu famire yeyakulaakulana omuyekka abasinga nabo balina gye bwe bali nga bataddewo amaanyi mangi naye abali beeganyo waliwo nti okubeera nga oyagala nnyo ebintu tekitegeeza nti oli munaku oyinza n'okuba nga olinako olina wano nze ndabye abantu nga ayagala buli ttaka eri mu Uganda libeere liri naye nga ate alina nga buli kimu okiruvubanira ng'alaba nti buli kimu kyandibadde kike eriyo n'abo modolo eyo sijja kusukkaawo kale kwafrika kyaliyo ka bicycle kick kakyaliyo nnyo kagenda mu maaso ate abantu bakajjumbidde bakategedde ate mpulira bakanoonya tebakalaba nedde oluusi mbeera kati nga bwe ndi wano abadde abanoonya kati bonna bali kuki essimu era ozirabye obadde ezikubwa bo balowooza nti tekaliiyo naye gwe kyoba okola ojja kuba essimu yange 0752 nga weefunira bicycle kick nga balema kuyita nkoko wano nawali ne bagamba nti kakati emipiira gisambibwa paka mu dakiika 9 ne jingira 12 ng'oli kuki nga bwe bagamba nti kati bundi refreshing break gwe todda referees jayo coaches jayo naye lwaki onnemezza mu kisawe nagambye njagala kuvaayo kati nno nze nga bwe tugenze ku refreshing tunywamu andi wana mazzi siddayo water break siddayo ng'amaka gayiika ate era ojja kusanga abaana abateredde nga bwe kituuka bwe kiti gaayi ye ne bw'abaddaka nga tayafunye wadde omutwalo ng'abantu bamukola ki bamwaniriza abamanya alina birala bitali ssente tyanti yali gumite kozi bakasangawa ku simu yo ku simu yange eri 0752 kale tugenda kuba tukufundikira no pozi kinaye kambajukize wa Dr. Senjobe wali ku Beaver House Emengo abalinamu ebizibuzibu mu lubuto omwo abalinamu olubuto lukugulumba alusaza kwesibako sukali yakwesibyeko ebintu ntube biti abakyala mwina fibroids mwina hemorrhoids zikwata n'abaami temukyasobola mwina prostate yagaziwa kakati ebyo byonna Dr. Senjobe agamba genda yatasoka kukebera oluvannyuma n'alyoka atandika okujjanjaba oba bw'oba olina gy'obadde ojjanjabira n'omulaga ku mpapula z'eddwaliro n'amanya badde bakujjanjaba then n'asooka ate addamu kuzibukula buto n'akujjanjaba abalina omugejjo bitategeereka abantu bakusanga balowooza olina ssente ate nga gw'obasaba ssente kitegeeza gw'oli mulwadde okwebaka kwakulema tokyafuna tokyakola ki so njala okugamba nti gendayo osobola okubanga ate ojjanjabi ali wano Mengo n'ennamba y'essimu eyo wansi osobola okubanga omukubira ajja kubanga ate akukwasaganya era aku appointment ogende osobola okubanga ojjanjabi n'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo gyali Ejjinja gyali Busoga gyali Embalala gyali Masaka gyali wano Luweero waali wonna gw'osanga Beaver Organic omanya nti Dr. Senjobe wali ku Dream Restaurant wandege yawe oba oli ekyemisana n'ekyeggulo wa anti namubiri agamba nti gendayo naawe emmere ebaawo teggwawo Dream zonna gy'oba otuuseko osobola okulya eyo mu bitaala ey'okatale n'ey'oku Equity Bank zonna baba n'emmere ate nga emmere yaffe ennungi erireko food emmere ekinyeebwa ekiwoomu obulungi oluwombo lw'enkoko oluwombo lw'ennyama oluwombo olwa
obinyeebwa mu butiko byonna ojja bisanga nga babitegese bulungi bannaffe aba Dream Restaurants wali ewandege awo ate ne kadde bali bakakola obanga tusobodde kutuuka naye nga oyagala kuba simu oba oli oli busy oli mu office oli wali emulago mu ddwaliro mutera nnyo okunkubira emulago mu ddwaliro amagala babaweereza emmere sera nabo musobola mukubira n'abaweereza emmere ne musobola kubanga ate mulya abagala bakola emikolo nkyaliwo nnyo munkubire ku 070723 nkubira emikolo gyaffe tujja gikola bulungi kwanjula ku kyala kuyingira mbaga ebintu by'emmengo wetunda oyagala katumu oyagala boogezi atule waka oba aleeta abako oyagala boogezi bonna tujja kuba nga tukola emirimu egyo gwe nkubira bukuzi ku simu yange eyo tukwatagane ebintu bitambuze mukirize tukome wano tubagalize bye mutwagaliza World Cup atandika ekiro kya leero kati abasajja mwe mumanyi oba mudde ekamba lina ku bbiri toddangayo kubanga agenda kutandika nga kiro agwa ku makya tandika kiro agwa ku makya kale mbeere bulungi nnyo mweraba